ejembe mweriri byuma awe wawatenderezebwe ng'agulumizibwe ng'aweebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo bantu bakatonda bweza tukowole oyo jjajjaffe kyetonde katonda wanga namugereka gululiiso ddene oyo serubaale oyo guludde n'oyo ddoboozi lugaba wa byonna oyo nannyini gabirira nsi eno olwaleero nnaku za mwezi ziri mmeka ziri 18 si ewaawo ennaku z'omwezi 18 lunaku lwakusatu tuli wano mu live yaffe buli lwakusatu tubeerawo wano kubanga twasuubiza abantu baffe okubanga bongera okutulaba kubanga ekigambo kya media mu nsi kyekyasinga okuzza obuwangwa n'ennono emabega njagala okusiima n'okwebaza abantu bonna abeewaayo ne babeera ku live ku TikTok ne basomesa abantu abasabo ne banyabo njagala okuyisaawo ekigambo kino oluusi ebintu ebiba bigenda maaso ku live ku TikTok ku mikutu gyonna emigatta bantu tuba tugiraba naye nabagamba nti bw'obeera ku mikutu gino gwe bw'oyagala okulaba ebyakisidenti z'ennyonyi bye bakuwa byokka bw'oyagala okulaba ebyabawuga bye bakuwa byokka bw'oyagala okulaba abaddusi bw'oyagala okulaba ebinyonyo b'ebisolo bye bakuwa kati TikTok oyogera n'omulala n'ayogera n'olabako ebyo byetwetaaga naffe abaagala okulaba ebyobujjajja bw'ogoberera oyinza n'okulowooza nti bye biriko byokka singa ogoberera live z'obujjajja 3 oba 4 oba entambi zonna nga za bujjajja ojja genda okwesanga nga buli kikolebwa mu nsi nga kya bujjajja bakikulaga kati n'ab'obujjajja abakola ebintu nga tibikwatagana basabo ne banyabo tubagoberera naye sitwagala nnyo kuboogerako olw'ensonga nti omulimu gwaffe si gwa kwogera ku bantu wabula gwa kusomesa netwebaza abo abalwaddeyo okuba nga basomesa ekirala abatunenya n'ogamba naye jjajja Jumba Ssaabakabona tolaba musawo gundi ng'akola ekintu bwekiti ne bwekiti basabo ne banyabo nze siri pulezidenti w'abasawo ba Kinansi siri mukulembeze w'abasawo ba Kinansi nze ndi mukulembeze wa nzikiriza ya buwangwa na nnono obukulembeze bw'abasawo b'Ekinansi bangi n'abamu n'okubamanya sibamanyi n'abamu n'okubawulirako sibawulirangako ne bemmanyiiko batono ebintu bwe bikwatagana by'abakulembeze b'abasawo b'Ekinansi basabo ne banyabo mugende mu bakulembeze abo nze ndi Ssaabakabona ow'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono njagala okwebaza ku gavumenti ya wano njagala kugyebazaako ekintu kimu nti olwaleero oba lwakuba biseera bya kalulu bino ebituuse bafaatha bwe baavaayo ku nsonga y'omukadde nga bamubbyeko ettaka lye nga baalitunda nako ne baguzaako petrol station gavumenti yasobodde okuvaayo n'abalwanirizi b'eddembe n'abalala ekereziya bwe mwagitaddeeko ekinyiga newaayo ettaka ly'omukadde era omukadde yali yagaana okuziikibwa nga ekereziya tenawaayo kyapa kakati ndowooza maiti yabawunyiriridde kubanga olwo ebadde tekyawunyirira bakyalo ebadde tekyawunyirira bamuliraano wabula ebadde ewunyirira ekereziya obwo bwe bubbi bwe twabagamba obuli mu nsi bwe baakozesa nga beerimbise mu maganduula bwe baakozesa okunyaga ensi eno n'okubuzaabuza abantu baffe era kye tuba tubayita baffereganduula basalo ne banyabo ffe tuvuddeyo okubabuulira n'okubasomesa naye bye tubasomesezza era mu birabye kale twebaza nti ekyapa baakiwaddeyo ne kiddira ab'ekika era kati kiri mu gavumenti kakati ebyo kitundu ekiraga mulowooza muntu kyasobola okuvaayo okwekubira enduulu ng'omukadde oyo ku myaka egyo ani asobola okwogera ku ekereziya ng'omukadde oyo kyeyasobola okukola kitegeeza ebintu by'abantu bingi bye baateresa abasosodooti bye baateresa ababishopu bye baateresa bafaatha bye baateresa nga baabitwala kubanga abaabiteresezaayo abaafudde ate nga ne gwe bagenda obisaba naye awanaalaga ekisa wabula nga munda gye bali bakambwe ekereziya erina ebizibu bingi
naddala ebyokutwala ebintu by'abantu si mataka gokka. Centenary Bank mumulowooza yakola etya? N'abantu bangi abakwata ssente zaabwe ne baziwa abasosodoti ne babaguzaawo akawunti nga bwe bafa ssente zisigala ziddayo e Roma. Njagala okubabuulira mmwe nti olwaleero nnyinza obutabaako kintu kye mbagamba naye bassebo ne banyabo tudde mu buwangwa bwaffe. Y'ensonga lwaki nsobola okubayita wano ne mbagamba muteekeko live oteekeko comment osobole okuba ng'osobola okubuuza. Njagala okubasima mwenna banna social media, mwenna abakoze Peter Kankaka ava Masaka eyo mu kibinge naye wabasabudde bulungi nnyo era bafaatha baalabise. Wabula amagezi kigempa abasosodoti nti olw'ensonga ffenna tuli mu kisaawe kyekimu, ffenna tuli baweereza ba buwangwa na nnono. Nkimanyi bino mweggalira mu kisengere mubanga mubiraba kubanga y'ensonga nabasuubiza ku lunaku lwali lwa mukaaga ne mbaga nti ekereziya muweereza ky'omukadde. Kitegeeza nti mu Uganda soogerangako kigambo ne kitatuukirira okuva ku jjajja waffe ow'endiga. Kitegeeza naawe agenda okusoma olwaleero, naawe agenda okuwuliriza. Nze omuntu eyanzibako essimu yange yagizza era n'alabika abula nga gavumenti emunoonyezza jjajja w'ekika ky'endiga Lwemwa Bosa Lujja eyatta Bosa yababulako mpaka lwe namunoonya nagenda Mpigi nenkola emikolo gye nakola ne muwa ennaku ze namuwa 7 days era n'akomawo. Nenzija ne mbabulira nti enkuba egenda kutonnya n'etonnya. Ne mbagamba nti Ssaabasajja Kabaka bamubise boogedde naye ajja kudda nga mulamu. Waliwo omusumba ekisimanyani bamuyitani Yuda ali awo mu Katuliki wa Bayibuli yagamba nga agenda kufa oba ye Yakobo ali awo. Kabaka tugenda kufuna ekizibu ekinene nnyo ekyokufa. Ne mbaga Ssaabasajja Kabaka tannatuuka kukisa mukono era nakyo ne mukiraba. Kati obulanzi buli mu kitundu kya busamize, buli mu kitundu kya bujjajja. Tusaba abasamize mukomyewo emyoyo egyo. Bassebo ne banyabo tesoogera kintu kitaba. Bwe mulaba nga njogedde ekigambo kifa mu biseera bya COVID nabaga nti COVID ffe tagenda tukosa nnyo era COVID agenda kuwona. Nengenda ku nsozi nenkola ki ate nga bwe mbakolera live era COVID n'akola ki n'awona. Mwe abatudde mu audience bassebo ne banyabo gye muli njagala kulya ddoboozi lyammwe. Kati mwe abatudde mu audience njagala kubamatiza nammwe abatulaba nti ebintu bino soogerako byogere, soogerako byogere era situula wano ndowooza live eno mu Uganda programu eno eri wano wokka, eri mu kifo kino kyokka. Abasawo bayinza okukwata obusimu ne babwetunuzaamu naye olwokuba baba balina ebigendererwa naye nze sijja wano na kigendererwa kyonna wabula ekigendererwa kyange kiba kyakusomesa buwangwa na nnono. Nakubuulira ki kye waalikoze gwe omwana w'omuddugavu bwe tukumalamu obukko, bwe tukumalamu obusulwa, bwe tukusamiza, bwe tukuganga, bwe tukukola bwe tuti bw'ofukamira kiki ky'ofuna. Mwe abatudde wano bw'owulira ebigambo bino tobisasulira, oyinza kubijjamu ki? Biyinza kugayidinga kutya okuzzaayo back to our roots. Oyinza otya okuddayo ku mirandira mu nnono mu ntonyekeze nga bwe watondebwa? Oyinza kuddayo otya okubeera obulungi? Oyinza otya okuwasa omukazi n'obeera naye? Oyinza otya okubeera mwami n'obeera naye? Oyinza otya okuba ne ssente? Saalonge Masaka, oyinza otya okuba ne ssente n'otawoza nti nalina akawumbi naye kaafa kubanga nawasa omukazi n'andoga. Nze nalina miliyoni zange 5 naye zaafa kubanga ab'ekika bandoga. Kitegeeza Saalongo oba olina obutamanya mpa obudde onsemberere. Nze nagaggawala nagula emmotoka yange esooka nga nina emyaka 16. Nasamira Lubaale nga nina emyaka 13 nengula emmotoka yange esooka nga nina emyaka 16. Siddangamu kutambuza bigere. Mu myaka 19 nalina emmotoka 2. Nakati emmotoka ze nnina siyinza kubulya bungi bwazo n'ebintu bye nnina. Kitegeeza omuntu Lubaale ofuna mpola naye ebintu abikuuma.
nze musawo w'ekinnansi akumye erinnya 30 years emyaka 3 nga nkyalinga bwe nnali nga siina alusas siina siriimu siina njoka sivangamu wadde erinnyo siina kirwadde kyonna wabula mu myaka gino 47 nafuna ekintu kimu nti omubiri gwange gweyongerako olw'emirembe nengejja ku kilo 76 ze nina okuba nazo nemituuka mu kilo 100 kati ndi mukulwana kusalako mubiri naye ng'omuntu agejja mirembe basabo mune banyabo mumpulira buli omuntu agejja miki mirembe naye mu bunene bwange siina pressure siina sukali siina kirwadde kyonna bwe mbagamba nti Lubaale akuuma kyemba njogerako kiba kiki kituufu naye osanga omuntu myaka 3 akekejjana na Lukindo ate Lubaale bulinga busagwa bwa njuki bulinga busagwa bwa nnumba bwekulume kulekera obusagwa mu mubiri kati mwe abalumidde Lubaale nga muli bakulu musigaza obusagwa mu mubiri Lubaale bwakwata nga bamaze okutomera ne bakumenya okugulu era okugulu okukusigala kulema ng'ate ne Lubaale bwakukwata n'akuttira abaana osigala tolina ng'ate ne Lubaale omusamidde bw'otuuka okusamira Lubaale ng'oli ku myaka 45 tewasobola kuzaala nabaana yeggala dda Lubaale omusamira naye n'osigala ng'oli mugumba kati asoose n'akola sinatuuka ku mulamwa gwa leero ngenda kutwala eddakiika 4 kati oba ngenda kwogererako eddakiika 15 zezokka sinnatuuka ku mulamwa nkyabasomesa omulamwa gwa leero nja kubabuulira gwe bw'oba omanyi ng'oli muzadde nyigira munno mukoowoole kwata ku munno ngenda kwogera ku zadde lyammwe bw'oba omanyi nti baakuzaala ngenda kwogera ku buzaale bwo bw'oba omanyi nti nno owazaalibwa n'ojja mu nsi eno ng'oyagala kuba mirembe byebintu bye ngenda okwogerako omulamwa guli ku mwana azaalibwa atya akula atya abonaabona atya naye nkyabannyonnyola nti emabega yonna gy'ova obujjajja ne bwona obwegaana emirundi 10 bujja kunzika nga bukuzingiriza kati mmwe abafunye omukisa abamazeemu obukku abafunye omukisa abamazeemu obusulwa abafunye omukisa abamazeemu naddiro abafunye omukisa ne mugangibwa ne mukokoolebwa ne musumululwa mmwe ng'omukisa mugufunye bassebo ne banyaba omukisa ogwo mu butwale kuba nabasuubiza nti mu kamera nsigazzaamu emyaka 3 3 years gye gisigaddewo nga ntunula mu kamera lwaki emyaka egyo 3 nze bwe naaweza emyaka 5 kitegeeza lwe ngenda okutandika okukola ebyange naye wulira omuntu ng'omuvubuka myaka 3 alwana myaka 25 alwana myaka 4 alwana naye nze ku myaka 5 kuŋŋambira nti bwe ngenda okutandika okukolerera future yange nga nina emyaka ameka wulira omuntu amanyi alina waka plan ng'amanyi ne pulaani ye kitegeeza n'ebiseera bye ngenda okumala ku nsi nabyo mbikolaki mbimanyi nze ngenda kutandika okukola ebintu ebyakabi bye balaga nti zino kalina nnene bino bwe biti nga nina emyaka ameka 5 sigenda kudda mu kamera kusomesa Lubaale era bwe naaweza emyaka 5 siina muntu agenda kunkonkona nti nsamiza kuba nja kukuga nti ngenda kusamiza naye njagala obukadde 10 buteeke wano genda ogula ebikozesebwa ndyoke nzije nkusamiza nzireke ku akawunti nga siwaddeeko wadde endugwa nga zange nga siwaddeeko wadde baabasente baaba kyembabulya ge mazima omuntu ajje nti nze nakuloota jajja jjumba gw'olina okunsamiza teeka wano miliyoni 10 bw'oziteekawo nga ngenda nkukolera Lubaale ate ku 10 tikuli kuwanga mayembe kuliko ttabaalo lyokka bw'oba oyagala okuwangira amayembe teeka wano miliyoni 2 kitegeeza nja kuba nkwegobyeko ani azirinakumu gwali kitegeeza nja kuba nkwegobyeko Luganda 50 years ekyo kye ngenda okukola jjajja mbadde njagala kunkeberamu olina obukadde 2 naye nga kunda kungenda kumalako eddakiika 3 oba 15 teekawo miliyoni 2 ndaba ekizibu kyo kati nze munsigazizza mu audience emyaka 3 kyova we tutudde oyina okugoberera ate bassebo ne banyabo nze nina omukono sisobola kukwatako n'osigala nga bw'obadde ekyo kiri ku likodi nze nina omukono tosobola kutambula n'otuuka mu lujja lwange n'osigala nga bw'obadde
nze sirimba sibuzaabuza sikolaki mu myaka 3 mu myaka 5 bw'olinsanga nkola live eyo eriba enkwatiriza nga ndi ku mukulu gwa kusinza era nga sinze njogera nga ndugwali mukola live ye nga ntudde wali ndi mu kusinza eyo eriba enkwatiriza ku mukolo mu ssinzizo oba ku mbaga oba kuki naye munkoze live nsomesa obujjajja mujja kuba mugenda ku Nono TV mujja kuba mukula bassebo ne banyaba ekisange ekyange kiriba kiweddeko myaka 5 Lubaale mu myaka 5 ngenda kuba muweereza emyaka 37 kitegeeza nti kati ku myaka 37 n'akaweerezaako emyaka 34 nsigaze emyaka emeka 3 kati ekyo kikwato kigambe mu myaka 3 kijja kunyumya n'obwerere nja kukolako ojja kunnoonya naye mu myaka 5 ogenda kunoonya bakabonandugwa kubanga ne babaseeki manyi tugenda kulitayalingira wamu kuba bwe nabeere Bungereza nga tugende bwe nabeere eggulu nga tutambule baba tudde wano kuba nina okutambula n'omuntu ategeera kakati bassebo ne banyabo mmwe betukutteko wano nga twabateekerateekera amayembe twabateekerateekera emizimu twabamalamu obukko muli bakusamira omwaka guno nabagamba nti wendi ebintu mbyekolera nabagamba nakomawo kati omwana ng'olina kyoyagala okuteekerateekera jangu tukikole bassebo ne banyabo nze newa commitment kakati njagala kuddayo ekye Sematimba atuyimbireyo oluyimba baba sekyajja babuzeeko nzire n'omulamwa gwa leero nsaba Katonda w'abajjajja abawo omukisa weewaawo agulumizibwe nnyo Katonda awe ng'ekitiibwa amawanga gonna agamusinzenga olwaleero nno live eno tugenda gikola nga si mpanvu nga bwe twali tukola bulijjo kale bassebo ne bannyaba abali eyo muteekeyo nnyo amatu ebigambo byonna byowulidde bitwale eby'ensonga funa byolondamu osobole okuwuliriza era obitambulireko bijja kukuyisa mu nsi eno etali nnyangu kubanga ensi etambulira ku lubereberi etambulira ku nnono etambulira ku buwangwa bw'ensi eno bw'obusuula kwe kubonaabona kwolaba gemaziga g'olaba yemirembe okukubula gwe ne famire yo leero nze no sigenda kwogera bingi wabula okubakoowoola banna TikTok bazzukulu baffe abaana betuzadde bakoowoola erungala nga 4 ogw'omusanvu bulijje tuyingire ekiggwa kyaffe tukiyingire n'amaanyi nga mangi tukiyingire nga tuyina essanyu ate nga tusaba jajja atwongere ebintu ebirala atwongereko ettaffaali era nga tusaba nti kwolwo okusinza kujja kubeera awo kale mwenna ku lusozi Bunnamweri temusaanye kubulawo abakkiriza mwenna ab'obuwangwa n'ennono buli omanyi nti olya ku buwangwa na nnono olina akakwate ku jjajja ab'enzikiriza endala kwolwo mujje tukusanyukire wamu olunaku lujja kuba lwa kusanyuka olunaku lujja kuba lwa kulya na kunywa olunaku lujja kuba lwa kweyagala na kusaba mikisa kweyongerako Katonda w'abajjajja abawe nnyo omukisa ddayo ku ssomero twagala okusabira abaana bakule nga balina omukisa bassebo ne bannyabo mu kanisa teriyo mukisa era gye mutwala abaana bammwe tulabye babishopu nga baga nti katuteekeko abaana emikono tibalina mikono gye basobola bateekako kuba nabo tibalina mikono gwe babateekako mubalaba bali awo batunula kafenyera ebbuga lya lapisi bali mbitongole balabirire n'amagandula ge balina ffe tugagule kakati bassebo ne bannyabo talina mikono gyayinza kuteera ku mwana n'abeera bulungi ani ateekako omukono ku mwana njagala otunulira omwana bw'ava mu P7 sente abazireeta emberenge bazimuwa sukulu fees babumuwa akagatto bakamugulira omwana ng'ali herese era alabika bulungi bamutwala mu church ne bamuwaayo n'olukumi agenda aweeyo ebiweebwayo n'atuuka mu senior 1 bw'atuuka mu senior 2 ne baga nti adolescence stage abataasoma abaatuuse
kwegamba ngaawuli atandise okwegomba ebyabakazi oba ebyabasajja mu siniya 2 era bagwirawo nnyo bw'atuuka mu siniya 4 ne baga nti atandise okula omwana atandise okula atandise okwetegerera era batugamba tubawe n'amasimu ku siniya 4 bw'atuuka mu siniya 6 ne baga nti kati avudde ku higher level kati agenda ku university omwana omuwala bw'ava ku higher level atandika okusaakinga abeera single and searching omuwala oba omulenzi kati bw'atandika okusaakinga afuna boyfriend mu lufalansa gwe bayita fiance atandika okunoonya omwagalwa we n'agenda ku university kasita kamutanda n'ava ku university nga talina boyfriend era omwana olutuuka ku university tuba tulowooza nti ne ku graduation party agenda kulaga boyfriend we ne ku graduation party agenda kulaga mukazi we basabo ne banyabo si bwe kiri era balaba nti girlfriend ono ng'amusemberedde nnyo taata n'atandika okugira abaana tebankoonako bano ng'affe ab'ennono ng'olaba nti waliwo akawala kaalamuza kakati basabo ne banyabo omwana ebizibu bimutandika mu siniya 4 n'atandika okulumwa amaaso n'atandika okulumwa omutwe n'atandika okunoonya school fees nga tosobola siniya 6 n'abonaabona kubanga wasobola okweteekerateekera okuweerera omwana naye omwana tewamuteekateeka kati abazadde puroguramu eno ngikoledde abazadde mundeetera abaana bammwe mbateeketeeke bw'oba oyagala okumanya omwana waaluma ojja kubuuza Saalongo omwana we owa P6 bw'amubonyaabonyeza yangaye nti jjajja omwana wange ono antambuzizza amasamu gesiyinza kubuulira mba naakakola bwe ne baga nti omwana olumbe lumukubye ku ssomero mba naakakola bwe nti kati gw'atakubiddwa olumbe mu P6 mu P7 ogenda kubulwa omulimu ogenda kubula ky'olya ogenda kubula kyonywa ogenda kubula obufumbo kubanga omwana olumala university ogenda okulaba omuzadde abadde amuweerera ng'ate asuubira mu mwana kati ng'omwana yeesuubiramu maama amusuubiramu ne taata amusuubiramu n'emikwano gye gimusuubiramu kyokka agenda kunoonya omulimu engatteegwa oluki olubege basooke bamubuuze wasoma ki obviously agenda kunzika avuga booda aba booda mu nsonyiwe obviously agenda kunzika atunda mu kabaala abakabaala mu nsonyiwe agenda kunzika akozeyo ka boutique kanusu kasanvu olunaavaamu omwana wo ng'alwala agenda kuba yeetunda kubanga tewamuteekateeka bulungi ng'ebitabo abirina naye nga talina ofiisi mwayinza kukola tasobola kwetandikirawo mulimu kubanga omwana oyo titwamukokoola omwana oyo titwamusumulula mu myaka ng'omuzadde okyamutegeerera omwana oyo titwamulasizaako ng'omuzadde tonamutwala mubalokole tonamwambazisa sapule omwana oyo titwamuganga omuntu bw'agangibwa nga muto bassebo ne banyabo amaanyi ge gonna aba nago kubanga aba tanneegatta na musajja tannalaba nkana tannakola ki abeera akyali virgin nga buli kyomukolako kiri virgin abazadde ng'okyamuyinako akisesi agenda okuva ku university ng'agatinze bw'aba munyankolaga ati nkazunwa nyewe nkazunwa 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 yesu nyowe ebyo nkabizunwa kyokka watunda enteezo watunda omuzigo ebintu byonna byaggwawo omugajja tugende tulaba abacwezi naye nga yakazunwa bw'abeera muganda ng'amanyimu akazunwa naga nti nze ndi born again nazaalibwa omulundi ogwokubiri ndi born again dadi nze nanaaba mu musaayi obula omuga nti genda onaabe mu musaayi gwa nnyoko dadi nze nanaaba mu musaayi kakati nga tokyasobola kati abazadde muyambe abaana nga tebannanaaba mu musaayi kubanga omusale gwonooba omusaza naaba takyasobola gwejja mu mubiri bapasita bonna bagirina bafaaza bonna bagirina bwe bakweyambulira buli alina omusale noga nti buli alina omusale afulume buli ayimiridde ku mulyango gwa kanisa agwera bweru agwera bweru bonna bonna twabagangaganga dda tulina enamba bagiyita 1011 buli mubiri gwa muntu kweri oba sinze nagisalako oba bagisalirako weeyo namba ya sabu waliwo abazijja Tanzania otegedde eyo namba ya sabu 1011 kugaye bwogaa ti buli alina omusala afulume
faza gati nze babinsala simaina kumanya kakati basebo ne banyabo tolinda mwana kunaaba mu musaayi muveeko nina mukwano gwange nnyo tulina ku kyalo kimu omwana we abadde akola mu Ministry of Health mwana abadde muwala myaka nga 32 nga yalabirira family nga yakola buli kimu omwana yakutuse bukutusi ku mulimu abadde agaggawadde azimbidde kitaawe kalina mwana muwala yakutuse bukutusi bamuloze naye kitaawe alimu ebyo mubo baana bamusaayi angambye ne mwana ajajja nali sina kyakkola omwana omutwe gwamukutte naye omwana bwe twamugambye nti katumutwaleke wajjajja jjumba nagaya naaba musaayi bamuziise leero basebo ne banyabo kakati ne ŋŋamba abazadde bwenzija obulumi bwa puroguraamu eno ne mbagamba mujje muleete abaana tubakoleko nga bato abaana tubateeketeeke nga bakyali bato si kubateekateeka mu kusamira abaana tubateekemu emiti omuliira waggulu aliira waggulu nga ntayi lubaale w'abaana yeeyogerera aliire waggulu omuserula omwana abeere nga bamuserula buseruzi omuvumbula byama oluteeka omutwe ku ttaka n'amanya amuloga n'amanya n'omusajja nti ono omubisi jja mumufumbirwa omuvumbula byama bagusala omwana tuyina enkoko empanga nti ssaawa 7 n'enkoko lima nga teyina essaawa omwana bamuliisa olumanyo mu matookaana amalonde mu katale kakati bafumbire mu kibya baddemu mu bbumba eryo lyemugaa nti yava mu bbumba lya Adamu tumuddemu tumufumbire emmere mu bbumba temukyalya mmere muyantamu ŋŋanda omwana tumubusitinga obwongo tusitule obwongo bwe tumuliisa olulimi lw'enkoko omusajja omutalya nkoko ye yoyo agenze ku yunivasite atuuse okuwasa tumufumbira enkoko empanga enjeru ne tuliteekamu eddagala lyonna ne tuteekamu amazzi ne tufumbira ku miti 3 naye ng'emiti egyo gya kika kimu kakati ku muti ogwo ne tugifuka enkoko n'etoko n'alya enkoko ye ng'ali ogwo ne baka nti omusajja omutalya enkoko ye ne tumutwala ku kiswa ne tumusala eddagala ly'omusajja omukulu wa Ibango omwana oyo n'awangaala mu maali ye timulabye abantu bangi nga bebase ku bakazi abalina sirimu naye nga bwetabakutte okati omwana wa gundi oyo ayenze naye nga okumunoonyamu sirimu tabulina bw'otuuka ku mukazi alina sirimu nga kakola musanvu naye basebo ne banyaba omwana we yakagenda ejjubba yakagenda e Sudaani ng'esasi limulya bwe bamutwala mu lutalo e Iraq nanti akazunwa mwabanyankole olumutwala kubanga olugira nga Major General mugati omwana mbwenu sandi omwana tumutwala training manyenye we ndio wamahi kandi ndio mukuru manyenye we nkatunga ndio mukuru ate omwana tomureta tokumanya ngo ogwo niwe mwana wa Rwarinda tokumanya ngo ogwo niwe mwana wa Kalisa tokumanya ngo ogwo niwe mwana wa Nanka mbwenu si Rwananka omwana tomureta tukamutwara wa Rwakana Rugunda bakamutoma mahe omwana bamutwara bamutoma mahe yahezo kuba mahe afuruma na ruga ya ina mayinja kasatu bamutwara Iraq ninga bamutwara Somalia nibaza kumutere kyasi kibenke kikatu kugaruka nkamuretero mukesi nowoza omwana akazunwa omwana takubasa kuzunwa atina bachwezi omwana takubasa kuzunwa otina ebyanyu nomanya okuzunwa Yesu akarisente akarisankai Kalisa ni mumanya mukarisente ni mubani nkoni ni ndeba mbariyo ni bazuguzo muhanda abana bona bababera mino goruguru abana babafa abana bagenda abanankore mu kazankayi tinkumanya hantu yo mwagire abo kuba cyo kubasa kubagambira ebintu byona bibahwireho abo kuba timukubasa kukwatanisa abana banyu omwana nazana aswerwa muganda wo muyaji atakubasa no kuretento abo kuba tokumanya bintu mu byansi ne tutamuki tokumanya mu byansi ne tutamuki tokumanya mu biryo ne tutamuki mbwene sati batababera mino goruguru agatakuka abo badoma yinje byongeza kubanga basebo ne banyabo
njagala okubabuulira abaana baffe abaana batufuddeko tuli mu kuzimba Uganda empya nga tugizimba n'abaana abato naye abaana tebakyalina kye basobola kukola abo abasajja nga bamuzeeyi boolaba nga baliŋŋamba President Museveni nga bawangaalidde mu bufuzi emyaka 4 gyali mikolo egyabakolwako abakyala abo banyina kigezi ab'ebbeere erimu baabakolako nga baana ne babaganga ne basamira lubaale waabwe ne bakula nga babateeseteese bulungi baawa ebifo be bafa ye tafa kubanga yategeera nti yeetaaga Uganda empya n'agiteekateeka bulungi n'akola 100 years ng'ali mu kintu yeeyagala naye waakagaggawala omwana yaakagaggawala Sudiru tasobola kufa kubanga Sudiru teyafuna ssente ng'azifunye bufunyi bbira mupango yajja azikolerera najja ng'azitegeka olaba ayise mu bintu bingi naye abaana be mulowooza babasikire avuga mmotoka ng'agwa wali ng'afa kubanga abaana temwabaganga bassebo ne banyamutunulira omwana wa Gilbert Bukenya bwe twali tulowooza nti ajja kuba w'amaanyi aliriddawa abaana bafa abaana ne babafaako njagala otunulira omwana kati musajja wattu babu omwana we wabadde atuuse kaseera katono nnyo ng'omwana abaluka omutima omuntu omyaka 34 35 kyenvudde ntandika n'abaana abato ebintu ebyo byonna tubikola ku baana nga baki nga bato ngende maaso bandikira dakiika alano ezinanzigwako twayingiddemu ddala mu dakiika endala 5 kakati bassebo ne banyabo nga nfundikira njagala okubategeeza abaana baffe abazadde muleete tukole ku baana nkubira akasimu 0772 nkubira esimu 0753 eyebeera ku ddwaliro woogikubira bagikwatirawo ebeera ku ddwaliro teriiko nti ndiko lubaalo basirika olubaali nkubira akasimu 0704002898 abafere bangi batukozeemu tiktok account nyingi nnyo naye emikutu egyaffe gyetengeredde Ennono TV mugimanyi bulungi SK7 Media mugimanyi bulungi Ssaabakabona Die Hard mugimanyi bulungi Ssaabakabona Museum mugimanyi bulungi gwe bw'olaba tebannakukola mu peegi za kifere totunda kati abafere bonna bataddeyo balikodinga live zaffe naye mukulikodinga mulikodinga ng'ebyo mubijja kuffe bannyabo ne basseba abazadde muleeta abaana puroguramu eno ngikoledde abazadde omwana bamuliisa olumanyo omwana bamugange omwana bamuteeketeeke era kuba akasimu ngoga nti bannange nze ndeeta mwana wange bannange nze Ssaabakabona nakuwulidde nkuleetera mwana wange nze bannaye byonna byonna mbikoze ebyobufumbo wabitugamba naye ffe tukaddiye jjajja nkuleetera abaana mubalabye nga mubatutte Sudan abaana mubatutte Dubai bwe mubatutte Dubai gyemirambo egiri mu lusenyi Arafa gye baziteeka juzi twaziikula emirambo gy'abannayuganda mwagiraba nga bonna babapakiddeyo mu lusenyi omwana omusuubirako omulinnyisiza ennyonyi ate bamuleese nga mufu kubanga omwana tewasobola mutambulira bassebo ne banyabo ennyonyi tefagalinyika so nga ate yalirinyiddwa baana bato mwabatambulira ku nnyonyi mujje tubagange ŋŋamba abaana myaka kuva ku myaka omwana ng'ameze amannyo omwana nga tannamera mannyo bassebo ne banyabo tomundeetera omwana nga tannamera amannyo ne bw'aba ayise ku musota tegusobola muluma ne bw'omusuulaawo ne bw'omusuula mu kiraalo nti tesobola mulinnya omwana atannamera amannyo talina kintu kyonna kisobola mutuukako era omulaba ne bwe baba mu akisidenti era obwana obwo mubulaba nga buvaamu kubanga aba akyaliko mwoyo oli ng'akyamukuuma naye olumera amannyo gaataafuluma nago munda chance comes once, not return again. If return again, is that again? Bassebo ne banyaba mala kumera mannyo ne mulyoka muleta mukaseera kano mwabali eyo nga mugenda kusamira mwali agadde okulaba bwe tukoola lubaale
twatandise dda tugenda mu kijjulo kyabo njagala Sematimba atukubireyo akayimba kamu bassebo ne banyabo tusiibule live zino zaatuuka mu ddakiika 4 mu nsonyi obudde bwempisizaamu kubanga bwempisizaamu bubadde bwa jjajja Seekiti bubadde bwange naye bwe mbeera omwe eddakiika 4 sizibuuka nsaba Katonda w'abajjajja Sematimba akayimbako kabasiibule era bassebo ne banyabo sigenda gaba mukisa nze sigenda kudda ku muzindaalo